Yes, ku Prejan Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu. Yes, ne tubagamba mwebale kusubscribinga, mwebale kubanga mwanyiga akaakadde. Era nga olunaku olwaleero tubebaza era mwebale kubanga mutuuka mu 2021 era nga tusuubira nti guno omwaka genda kuba gwa maanyi, guno omwaka gubegenda kuba gwa kuyitamu okusinga ku guli gwe tubaddemu ogujjudde ebizibu. Naye mu process y'okusomoka guno omwaka ffenna twalabye nti ebivulu, ebikujjuko, ebifo ebyokusanyukirwamu byonna gavumenti yabiggala, so n'ebintu by'okuba fireworks ebyo gavumenti yadde tebikkiriza. Naye ekintu ekyasinze okwewuunyisa abantu, NBS television nga bwe tugimanyi teggwaayo, yasobodde okuba nga erina ekintu ekyenjawulo kyetegeka era yategese show nga y'amaanyi gagadde, ng'eno show ejjuddemu abayimbi ab'enjawulo ng'ate mulimu n'abantu ne baba nga basazeewo bategeke omwaka baguyingire mu style ne bapresenta baabwe ab'enjawulo nga omuziki gukutte wansi ne waggulu. Naye mu process eyo babadde bakyanyumirwa poliisi gye yavudde. Poliisi nevaayo n'etabuka negamba lwaki bakola ekintu ng'ekyo. Amagye ne gabasalako, amagye ne gakola buli kimu ne basobola okuba nga NBS yo bagisazeeko live ku mpewo ne basobola okuba nga bagiremeseza ekyo ekivvulu. Naye abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku nsonga eyo ne bagamba nti lwaki mutulimba, ffe tumanyi nti eyo NBS ya Muzeeyi Muhoozi, lwaki mutulimba? NBS omu yagiyise Natasha Broadcasting Corporation, so n'agamba nti mulekerawo tubuzaabuza. Naye nga amazima amatuufu twalabidde ddala amagye ne poliisi byasazeeko abantu ne bisalako NBS ne biragira buli muntu yabadde munda afulume adde ewaabwe nga tebakkiriza yadde ekivvulu. Anyway, ffe ku Prejan Media TV, Happy New Year yonna gye musinziira, tubaagaliza omwaka omulungi ogw'emirembe.